Omulabi waffe owa PBS TV nga bulijjo amanya n'eddoboozi nze Brian Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengi. Olunaku olwaleero nateera tuli wano mu kizinga kya Ssaabasajja eky'Essese tuli Kalangala. Kalangala ono ayogerwako nga mu byafaayo nti kye kizinga oba kye kitundu ekitagendebwamu ebintu ebimu ku bitonde Mukama Katonda bye yatonda ng'okugeza endiga. Bagamba nti kuno endiga teriiko era twatambudde mu bitundu ebyenjawulo ne tulaba nga mu butuufu endiga terundibwako. Era bagamba nti kuliko ebibaawo singa omuntu yenna yina yeetantala okuleeta endiga ku Kalangala waliwo ekimutuukako era nga okusinga ku bangi bwe twabuzza bagamba nti omuntu oyo tawona, kitegeeza Mungu amujja mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda kuba tuyitako mu bantu ab'enjawulo nga batubuulira biki ebituuka ku bantu abo, mbeera ki ebaawo mu kaseera ako singa omuntu yeesanga nga kamutanze n'aleeta endiga ku Kalangala. Okuwangaala kuno mu nsi olaba bingi. Mukama Katonda ensi eno yagitonda n'ebitonde eby'enjawulo era nga buli kitundu kirina emizizo gyakyo. Olwaleero katunnyonnyoke ensonga lwaki endiga muziro mu bizinga bya Ssaabasajja eby'Essese. Abamu ku bantu be tusobodde okwogerako nabo batubuulidde ensonga basinzira ku biki ebyaliwo, biki ebyali bituuseewo mu mbeera eno nga katanze omuntu ng'aleese endiga mu Kalangala. Ebikanga ti endiga bw'ejjako wabaawo ekigwawo era ekiyinza n'okuvaamu obulabe eri obulamu bw'abantu. Mwami Fred Mpofu agamba ku bbanga ly'amaze mu bizinga bya Ssaabasajja eby'Essese oba mu Kalangala atambudde mu bitundu eby'enjawulo wabula nga talabangako ku ndiga. Naye emyaka gino gye nnina ntambudde ebizinga okubimalayo naye sirabangako kizinga kuli ndiga. Kitegeeza nti ku Ssese kuno endiga tejjaako. Wano atuwadde ebyokulabirako byagamba nti byabaawo mu kitundu ekimu era nga wano waliwo okuwanuuza nga bagamba nti wandibanga waliwo eyali aleese eddiba ly'endiga. Naye ebyokulabirako bibiri. Ekisooka nakiraba eraddu bwe yakuba ew'omwami omu ekalaya naye kyanonoozebwa nti baali bagenze mu byokweraguzalaguza ne baleeta omusawo n'aleeta eddiba ly'endiga kuno. Eraddu neekuba omusizi omukulu ogwakula ne guwola neguyuzamu wabiri nejeyingira mu nnyumba y'omukulu oyo ate neeyita mu katuli katono neefuluma neefuukuulafuukuula awantu wonna nga kiraga nti omuntu oyo yali aleese eddiba kirabika yali alina kulizaayo era bagamba nti yamala kulizaayo embeera nedda mu nteeko. Ebyo nno bye njogera nabirabako n'amaaso gange kati ate nga waliwo n'abooluganda babiri era nabo baali baneneŋŋana. Nejjukira abaneneŋŋana buli omu anoonya eddagala kati oli yagenda n'aleeta omusawo we oba oliawo n'ajja n'eddiba ly'endiga. Kaakati bw'alireeta omusana pereketya ng'agukunta laadu n'egenda ekuba mu maka g'omwami omwoli ne muganda wono bwe baali baneneŋŋana mu budde bwe bumu ku ddakiika ze zimu neeyuzaayuza ekkubo lyonna neeyuzaayuza ewooli newono so nga waliwo okuva ew'omu okutuuka ew'omulala nga mitaazi 100. Kati omuntu yeewuunya era baamunonooza nti omusawo yali aleeseko eddiba ly'endiga kuno so n'entiira ddala endiga wadde eddiba wadde endiga sirowooza nti ku Ssese kuno ejjako. Ng'omuntu aludde mu kitundu, Mwami Fred Mpofu agamba bingi ebizze bikyusibwa ensangi zino era nga bino bye biviiriddeko amaanyi g'obutonde okujja nga gakyukakyuka. Waliwo ensozi kuno ezaali zitakkirizika nti kuzimbwako amayumba kati kwegali gameruse naye raba waliwo ebyakolebwa nange bye nalabako ne bakola ne bakyusa amaanyi ago ne bagamalamu. Kitegeeza nti basobola abalijjawo singa balirabanga embeera yeetaagisa balikola ebyabwe nabo ne babeerawo. Okuva edda n'edda abalunnyanja nga beewangulira erinnya ery'okuba abali b'ebyennyanja nnakinku wabula mu ngeri ya nnantabuliro ya Ssaabalagwa Bbumba baagaana okugoberera bye balina okukola basobole okwewala okumenya emizizo era nga kino kye kyavaako n'ebyennyanja okufuuka ebyekkekwa mu mazzi g'ennyanja Nalubaale. Edda baatuwaananga okulya ebyennyanja mu butuufu twali ebyennyanja kaakati ng'eriyo ebizinga ebimu nga bakugamba eyo tegenda bakyala ne mugenda ne muwundubula ebyennyanja naye kaakati oba
abakyalo basangayo naye n'ebyennyanja tebirabika. Oba oli awo omuzizo ogwo engeri gye twagwonoona kwe kubulako ebyennyanja. Twekwasakwasa ebintu bingi nti envuba embi weewaawo envuba embi weeri naye ate n'ebyennyanja tebirekedde kuzaala. Lwaki tebirabika? Eriyo ewamu gye tutaateganga butimba era nga bwebutega ndudde okugendayo kati simanyi oba bategawo. Bwe baba nga bategawo n'ogwo omuzizo baagutta. Bingi bye boonoonye mu Ssese muno era tukyalaba bingi ebyenkyukakyuka. Singa emizizo egyo tunaagenda nga tugitta weesanga ensi erifuuka kirala. Naddala ebizinga bino eby'Essese nze mwempangaalidde. Mu bizinga by'e Ssese si mwe mwokka omuli emizizo n'ebitundu ebirala bingi okwetooloola eggwanga n'ensi yonna ebirina emizizo gyabyo, era ng'emizizo gino singa giba gityoboddwa bingi bijja bikyukakyuka naddala amaanyi g'obutonde. Tugenda kwongera mu maaso n'okubasakira tubatuuseeko ebintu ebirala bingi okwetooloola ensi yonna. Nze Brian Pascal Ssekitto muzzukulu wa Bengeye, PBS TV, ensi n'ebyayo.